Wabaddengawo enjogera egamba nti Uganda okutereera abantu abamu balina kumala kufa ne bavaawo Uganda n'etereera. Era toyinza kuŋŋamba nti abalina okufa beba opposition abatali mu buyinza. Kitegeeza nti abali mu buyinza be balina okufa. Abo abatulemeza mu mbeera embi oba oliawo abawamba eggwanga nga balifugira ku mudumu gwa mmundu. Naye Simon Byabakama yagenze n'akola interview ku NBS. Era interview eyo akatambi ako katambudde nnyo ne kagatta bulungi nnyo n'obutambi buli obulala bwonna. Bwazze ng'akola ng'atugumya, mujjukira bwe baamubuuza ku bivudde mu ngeri gy'asomamu ebiva mu kulonda gy'abijja n'atamwatamwa. Kati ojja okwewuunya n'ogaa nti omuntu bw'ati ddala tumukolere kiffe. Kubanga ekisooka ayogera aduula, bw'asekaaseka obuseko obw'ekirogo, kwegamba nga alinga asekerera omuntu owa wansi nti gwe ne bw'olonda ffe abasalawo kakati muyinza kutukola ki? Mu kumubuuza ku DR Forms nabutya bw'awulira ku Kyagulanyi okubeera nti yadduka mu ggwanga, kwegamba gwe ky'oba otunuulira mu nziramu ye olaba feesi ye, obuseko bw'aseka, enseko z'aseka n'engeri gy'ayogera olabira ddala nga mu butuufu bano abantu bwe bati tebalinaawokko kifo bwe bayinza kubeera n'abantu bali mu bulumi, kubanga nabo tebatulumirirwa ebyaddala. If you're not breaking any law by publishing the DR forms, yes, where is the problem? You can only say, but Electoral Commission, can you please? But some of people think it is a command. Is this an election you want to put your name on? Is this an election where an opposition candidate campaigns in a bulletproof vest and now he's in exile 6 months later after the election? That was his choice. It was his choice. Does it concern you that he's in exile? It is a question of choice. You want to tell me all those Ugandans who are living outside Uganda were herded out? Oyo ndo mulamuzi ssebo. Oyo mulamuzi Byabakama asobola n'okubeera chifu justice enkya. Omanyi waliwo omuntu omu yagamba nti Museveni akwata omuntu eyalibadde asuubirwamu okubeera nga mutegeevu n'amukozesa ebintu abantu be balabira ddala nga byakijiga. Kubanga gwe bw'otandika okugamba nti abantu kudimandinga DR forms mbu bayinza kugamba bugambi mbuka you can only say please Electoral Commission, kwegamba mbu tulina kwegayirira bwegayiriza Electoral Commission mbu etuwe DR forms. Kakati kiba kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kubanga okulonda kuli mu mateeka, buli kyakola kyonna kirambike bulungi mu constitution erimu ebyo mbu please olaba ndowooza abantu bano okumanyiira kwabwe okukumanyiira bamubuuza ku Kyagulanyi mbu gw'owulira otya nga ali mu exile mbu it is his choice, it is a matter of choice. N'otunuulira kati omuntu bw'ati bannange oba abaana bwe naye bwenyini bw'alaba obutambi obwo n'entunula ya feesi yo oba alowooza ki? Gw'olowooza ki omuntu bw'atyo? Kakati obutambi bungi bwenkuleetedde nga bunyiiza naye teweerabira aba Amora Beauty by Nashia Butter ali organic kulwanyisa nkanyanya gwe mulaba gwe tuliko. Hillside Apartments zino zisangibwa Janyuku Church ku Entebbe Road, bw'otugenda Mulanda Kitindeka Jansi buuza enna Janyuku Church. Zino apartments nnungi nnyo zirimu buli kimu. Twala tulooto transport okuva ku airport wabwereere naddala ng'ovugana ku Uganda Talaaji. Ate nga Maintenance Palace balina solar systems zonna eziwali badde weetaaga, balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna. Sooka owulire wano nga aduula ku kulonda kwa LC. Bassebo ne bannyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalulu akawedde twagamba nti omala kasuulayo ddayo waka. Ku mulundi guno sigala waawo, beerawo, tovaawo. Ndowooza okiwulire kisajja kino. Kwegamba n'okuseka kisese. Mbu ku mulundi guli twagamba kati kigendera ku njogera yaffe. Bannange bw'omala okukasuula ddayo ewaka. Kakati ku mulundi guno beerawo, tovaawo. Yoyo Byabakama. Kakati
omwana bw'ava eri n'akuvuma ng'otandika okukoza temuwa abantu bakulu bitiibwa. Ye kennyini mu njogera ye ayogera aduula aseka n'okuseka kwegamba balabira ddala nga baatufuula abajega ate naffe ne tukkiriza okubeera abajega kyekyewuunyisa. Balabira ddala kwegamba nga tewaliwo kye tuyinza kukola, tewali kye tuyinza kubakola okuleka okuwanjagira Katonda. Naye Katonda obuyinza yabuteeka mu ffe, ffe abalina okwesalirawo. Ate nze mmaze okukitegeera, Katonda yatonda ensi nga ya ntalo. Ekyo kimaze okutegeera. Kitegeeza nti abantu okufuna kye bafuna balina kukirwanira bulwanyizi. Museveni bw'atyo bwe yagamba nti ettaka lya kulwanira, kati ntandise okukitegeera bwe ntyo. Era nze kati ntandise okukkiririza mu ntalo ebya ddala. Nze mbabuulira ebintu by'okuteesateesa bino ebya simanya biki mbu kaakati tugira tutya, tuli mu paalamenti simanya kati tugira tutya, twogera nnyo simanya kati oli ebintu bya ntalo. Ekyo kyentegedde, ebintu bya ntalo, kubanga omukulu ono nkyamukwongera mu butambi obuwerako engeri yatugumyamu ku mulundi guli. Tetulowooza ndi omusajja bannange, ebintu biyinza okutereeramu leero. N'omuntu n'osolanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeerawo ku police station batubbye tulina okubeerawo. Ssebo ogenda kufa puresha ya bwereere. Amateeka galambise bulungi bintu naye okuggyako bantu ba Uganda tebasoma amateeka, naye n'olya omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera bitakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka asoma etteeka ligamba litya. Tubagamba mwagala kalulu ak'emirembe, mwagala kalulu k'amazima n'obwenkanya. Ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva polisi, tukimanyi. Naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okuwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna, abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bakandisa b'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu. Ssebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano. Onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawo? Kyandibadde kirungi muddeyo waka naye n'ebiseera by'okubalabula musobola okujja mulabe you witness okubala nga bwekugenda mu maaso. Naye kintu tukikola olw'obulungi wekigenderawo kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwewala ebisobola okubalukako ne byonoona biki ebigenda mu maaso oba ne bitiisa abalonzi bamu obutajja kulonda. Sigamba nti tulina ekigendererwa kyakubira kalulu oba kyakukola ki. Ba agenti Ssebunyabo we bali ate abo bakkirizibwa kubeera munda wali ku polling station. Kaakati oyo byabakama bye yayogera mbu sigamba tulina ekigendererwa ekyekugira ki, naye nga ekituufu kiri nti ebyava mu kalulu n'engeri gye bakakwasaganyaamu byonna byalaga nti biri kontwala ennyo ku ebyo byayogera. Kakati oyo ebyabakama yakolera akakiiko k'ebyokulonda era nti oba oli okugulya omulundi era twayinga tugamba nti musajja oyo mulungi nnyo mu kuguumaaza, mulungi nnyo mu kuguumaaza n'okutuusa kati akyawa byoba byayogera byonna byayogera. Kati ekitiibwa kyaggwaawo, kati twakitegeera ate tulina basiru kuba twali bali twakitegeera dda. Emikisa tegikyaliwo, bano abasajja beetaaga kulaga nti tewakyaliwo mikisa gye tuli gya kubagumiikiriza mu kulonda mbu democratic process. Mulabye ebibadde ekalangala wano mubirabye, wakyaliwo gwe kyoyinza okugamba nti kino tewakyali. Era emboozi eno nja kugyongerako kubanga ninayo akatambi kenjagala okuwaka muganda waffe omu yabadde alina endowooza nze efaanagana ng'eyange ebyaddala nti ensi ya ntalo. Kati ffe tetusobola kwefuula ba mirembe ng'ate ensi ya ntalo kuva dda nti bali bamala kugira bano ne batwala, bamala kusindiikiriza bano ne batwala, oba kyabwe oba si kyabwe, ensi ya ntalo ebyaddala.